kwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates ku nsonga eza Chosen Becky ne bbaawe Dictator Amil. Kyaddaaki omukulu Dictator Amil avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga ez'okwawukana ne mukyala we baby mama Chosen Becky ku mulundi gwe ogusoose oluvannyuma lw'engambo ezibadde ziyitingana ku social media nga boogera ku kwawukana kw'omukulu ono ne Chosen Becky. Omukulu ono kyaddaaki asazeewo ajje abeeko kyayogera ku nsonga zino. Omukulu Dictator Amil avuddeyo ne yeegaana ku ngambo eziyitingana ku social media ng'omukulu n'agamba nti engambo zino si ntuufu era ng'abantu abagenda maaso n'okuba nga bamwogerako bikyamu byokka. Omukulu n'avuddeyo n'agamba nti nga kapo endala yonna waliwo challenges ez'enjawulo, bayita mu bingi, bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo n'obutakwatagana, wabula omukulu ono n'agamba nti ye tali perfect era naye akimanyi bulungi nti akola ensobi mu ngeri emu oba endala, wabula n'agamba nti ebizibu biba bingi mu couples ez'enjawulo era n'agamba nti ye tajja kwefuula mutuukirivu maaso ga Chosen Becky era n'agamba nti ye talibeera musajja ali perfect, wabula ensobi zibaawo era ye akikiriza nti asobola okukola ensobi ezisobola okulumya partner we. Omukulu n'avuddeyo n'agamba nti n'alaga screenshots ez'enjawulo agamba nti aza supportinga abaana be ne Chosen Becky era omukulu n'alaze receipts ez'enjawulo eza hospital bills, school fees n'okuba nga abadde providingira abaana be, abagulira emmere, abagulira engoye, kwegamba aza akola ebintu eby'enjawulo okulaba nti asupportinga famire ye. Era omukulu ono yavuddeyo ne yeegaana engambo eziyitingana mbu yayenda ku mukyala we maama w'abaana be Chosen Becky. Omukulu n'avudde n'agamba nti tali kikola era tasobola kikola era n'agamba nti tayendangako ku maama w'abaana be era nga talina baana balala bonna abatali baana be ne Chosen Becky. Era omukulu ono yavuddeyo n'ayongerako n'agamba nti ye ayagala nnyo abaana be era ajja kulaba nti akola buli kimu ekisoboka okulaba nti abalabirira, abawa buli kimu kye beetaaga. Omukulu ono yagenze maaso n'okulaba nga ayogera ku nsonga ez'okuba nga apostinga abaana be ku social media era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ajja kuba sharinga moments ennungi zonna zagenda maaso n'okuba nga afuna n'abaana be okulaba nti azijjukira era n'abaana bwe bali kuba baliba nga basobola okujjukira nti taata yaliwo era yabasanyukirangako. Era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ajagenda maaso n'okulaba nti alabirira famire ye n'abaana be olw'ensonga nti gwe musaayi gwe be bantu be era nga abaagala nnyo. Wayiseewo emyezi egiwerako nga waliwo engambo eziyitingana ku social media nga kigambibwa mbu Chosen Becky ne bbaawe Dictator Amil kigambibwa nti baayawukana era nga buli omu ali bibye, buli omu ali mu nsi ye era nga engambo zino zimaze emyezi egiwerako nga ziyitingana ku social media. N'omukulu Chosen Becky yagenda maaso n'okulaba nti afulumya akayimba akalaga omukyala ali mu maka naye ng'ali mu kubonaabona, ayita mu bingi, omwami amukuba, omwami amuvuma, kwegamba ng'embeera si nnungi. Era akayimba kano Chosen Becky yagenda maaso n'okulaba nga akafulumya era ng'alagira ddala nti ekintu ekibeera mu maka ebiseera ebisinga abakyala bayita mu bingi, bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo newankubadde basirika. Era ng'akayimba kano mu video kaali kalaga omukyala nga bamukugoba mu nnyumba, bamukasukira obuntu bwe, kwegamba nga bamuyisa bubi nnyo. Era okuva olwo Chosen Becky video zazaafulumya ez'enjawulo ku social media zibadde nga video nga Chosen Becky ali mu nnaku, Chosen Becky si musanyufu, kwegamba nga alagira ddala nti si birungi ku sayidi ye. Manager wa Chosen Becky naye avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga zino era omukulu ono avuddeyo
n'agamba nti yagezaako okulaba nga yingira mu relationship eno ya Chosen Becky ne bbaawe okulaba nti batereeza ensonga zaabwe. Wabula Chosen Becky yalaga nti ayagala nnyo omwami era n'alaga nti talina gy'alaga ne bwe banaamubuulirira ne banaagezaako okulaba nti bamugamba ekyokola oba ne bwe banaagezaako okulaba nti okulaba nti bamugoba ku musajja olw'ensonga nti manager yagambye nti omusajja yayisa bubi nnyo Chosen Becky yamuyisa bubi ng'ate ali lubuto wabula nga Chosen Becky ye abigumira ye alagira ddala nti ayagala nnyo omwami we ng'alagira ddala nti talina gy'alaga kakibe kyoba ki tajja kuvaawo wabula kigambibwa nti Chosen Becky okwagala nnyo omwami kyandibanga kyamuzaalira akabasa era nga bwe twogerera embeera yo si nnungi mu bufumbo bwe. Stay tuned and don't forget to subscribe.